ebigenda mu maaso bintu bingi nnyo era mu byogero waliwo byempa amatu waliwo ne byesaba amatu naye ate ebisinga okunnuma mu byogero kwe kuwaayiriza. Ate nze Omar njagala nnyo ekintu ekituufu oba ndi straight n'olulimi lwange. Omanyi Grace Can ensonga ezo nazeesonyiwa nnyo kitutte ebbanga ggwanvu nnyo nga soogera kwoyo omuwala kubanga Grace Can ogwasembayo kubanga njogerezeganya naye yaleka famire yange ng'agishatalinze yonna. Alina ebigambo byayogera ku TV n'agamba nsamba omumeketa amannyo eki ate muntu y'omu nze ndi eno ndi mu bintu byange nenoonyeza ssente nze ni musajja mukozi neeyiza ndi wa afiya ate nina okulaba agamba nsamba Omar nkwagala nkumiisinga ate omuntu gwavuma munna ameketa amannyo omwagaza maze ebbanga ggwanvu nga nayagala ne nakyalo oyo namusisinkanakokko ne mugamba olaba nze baamize gw'ogamba simanya mbu child neglect or what nze nga njagala abaana ne ŋŋamba Grace Can ne mugamba mpereza omwana oyo by then nali mbeera kyali wajja ne mugamba mpereza omwana oyo njagala mutwalako ku DNA bibadde biwanvu kuva we nasaba Grace Can okutwala omwana ku DNA era tamumpanga mutwala ku DNA and this eggwanga terimanyi naye buli omu mu ggwanga banzizeeko abasinga banvuma abagize batya nze wikizooka ebyo tebindya ebintu ebigenda mu maaso nze ndaba ne Grace Can njagala afune rest mu kufuna rest eriwa njagala omwana oyo amukwate tugende naye nze fembi ne namawulire tugende ku DNA omwana oyo wanaaba wange nga tukebedde kwiza ku kamera that this DNA foolish is my daughter ngenda mulabirira okusuka we mbadde ndabirira nga si mu nkweko oyo we yajja mu nsi muno yaleka entalo za kiridi ani manyi bya social media Grace Can aliko wano ne wali esaagala kukingira bintu byonna si describing obulamu bw'abantu nze kyendiko ekisinga obukulu ye nze newasigala mu bintu bye oba newasigala ye mu mawulire g'ebintu byakola nze njagala kujja mwana muto mu bino ebintu byamutaddemu bigenda mutraumatizinga guno musaayi muto ye ayinza obbiramu right now bintu bitono nnyo nnyo it is big me to come from that cause byembaddemu n'ebintu byembadde mbitamu kubanga natuka ekiseera nennumirirwa neŋŋamba tekiri about only me Omar you make a stupid decision it will involve even those you love nze nakyala ovayo mu mawulire notandika okwogerera ensi ate nga muntu y'omu ali ku TV ng'ofukamidde ng'onneetondera ti Grace Can oba nga tolina mwana nkuweereza ssente zaki nga taata oteekayo newankubadde alina waali Rose, you're not with my daughter mwana wange wamugaba ewalala waki siziweereza eri gyewamugaba nze mbadde nsaba kwata Grace Can omukwate n'omwana oba Janice anyhow will she feels protected I'll pay for the DNA tests we shall sit with a camera live we'll get the DNA results if she's my daughter ngenda kwongeramu nze nkuuyi ate ekyewunyisa abantu balowooza mbaliko naate sibaliiko Rose n'atali wange nja mmulabirira ku nsi kuno wallahi billahi tallahi nja mmulabirira naye obanga ankuma mu maka janno anoole kale lwansonga kati oyogedde byonna oyogedde eno oli wabisekiso obudde wabisekiso kinsuseeko se munyabisekiso ali erimu n'agamba oma bukimu okwogera kati gwe bisekiso ku level zo Prince Omar ajja atya mukamwako this I'm telling you true story no lie sokoleke omugambi DNA bwevaayo nga sigala omulabirira nsigala akati DNA ekikulu kyenjagala nze njagala tugolola ebintu byemugamba abantu ne kati niwo okuba essimu nga nine Rose kati n'ogamba hello Omar come and pick your daughter mama oddukirawo kati gwe Grace Can yatandika okuyima ne bajuliana oli ku Omar munno omwagala tewayi kikuta wange I'm not in your generation leka sisobola tekiriddamu kulabibwako totumala mumanyi Omar tekiriddamu kulabibwako oyo Omar wange nze bintu by'omukwano ddala mu ggwanga Uganda I'm so young to focus on an old woman shouting that she loves me
ontuuse wano, you are here. Kati agenda okuwa omukwano gwa maama nga maama atandise okwebugayaayo. Ali wa bisekisa agamba, oh, musajja gwe waleka edda gwavuma mwabeketa mannya.